Kawempe South Fred Nyanzi asibye mu muluka gwa Mulagotu nga wenja akalulu mu nkole yanju kunju. Nyanzi atalaze bitundu omuli UEB, masanyalaze n'ebirala nga bw'asaba abalonzi akalulu. Nga tubabongako nga mutubuuza ebibuuzo ebyo ebisigalidde ng'ebula ennaku ezitawera 30 nga tugenda okusuula akalulu akagenda okukyusa eggwanga lyaffe. Bannange tuvudde mu kibiina kya National Unity Platform, ekibiina kyammwe ekiri wano mu Kawempe South awali amaka gaffe. Nze amannya gange nze Nyanzi Fred Sentamu, nze yeesimbyewo ku bw'MP bw'ekitundu kino nga nze akutte manvuuli. Leta manvuuli wano, leta manvuuli wano. Ono alabiddwako ng'atuukirira abantu ku zi bizinensi zaabwe omuli ababodaboda, abazi saluuni, zi wooteeri nga n'abamu abadde abasanga maka gaabwe. Abalonzi okuva e Mulago bamwaniriza n'emizira bakiranga bwe bayimba ennyimba ezimusuusuuta nga kw'otadde okutyabula amazina. Mu kwogera kwe yeeyamye okugatta bannakawempe ng'ayita mu kuzza obumu mu kibiina n'okumalawo entalo n'abasaba okulonda bannaNUP olw'obuweereza obulungi. Kwe kubeera olutindo wakati w'obukulembeze mu Kawempe South ekitabaddeewo. MP abadde yabula nga bakansala tebakwatagana abamu na mmeeya na buli kimu kyonna, naye ng'omukulembeze political head mu kitundu kino tugenda gatta obukulembeze tutereze ebyobufuzi bya Kawempe South. Ekyokubiri kyengenda okukola bwe butadduka buvunaanyizibwa ng'ababaddewo my predecessors badduka obuvunaanyizibwa buli abadde ajja nga adduka nga bamala okukola obuvunaanyizibwa nga abula era abasinga badde tebadda kwesimbawo nga kati abaddewo yakomye okwesimbawo teyatawaana na kutawaana. Nze kyengenda okukola asigenda kudduka buvunaanyizibwa kubanga ne mu kibiina kyange mbadde n'obuvunaanyizibwa bungi bwentuukiriza ekibiina ne tukisitula waggulu. Ne Kawempe South tugenda gisitula waggulu. Abakulembeze abamwegasseeko okuva mu kitundu kino nabo baliko entanda gye basibiridde bannakawempe era nabo ne babasaba okubalabiranga ddala. Singa ebintu ebisinga okukolayo okwesimbawo butafuna saavisi ennungi, naye mbakakasa ku luno batuuze bannange, abantu baffe tuzaalibwa nabo kuno, abatuuze bamama ne bataata ne banyinaze, ngenda kukola bulungi era ngenda kutuukiriza ebyo. Twagala mwebale kwagala ambuleera. Buli wolaba ambuleera tiikinga nga leero tuli mu Triangle Zone nga tuzze tubasaba akalulu bwe nga 13 Gatonnya. Ate mu kiseera ekyo tugenda kubeera mu buyinza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuga si bwe guli. N'olw'ensonga eyo ebintu byonna bijja kuba taratibu. Nze nja kuba neetuukira ku lw'abantu bange aba Kawempe South nga tewaliiwo kyonna kyola kinzibikira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusaba mulonde bulungi ennaku z'omwezi nga 15 abantu ba Triangle. Kisakye Tekla yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire. Bwebale nnyo Kisakye